Kigambibwa okuba nga akabenje kano kavudde ku mugoba wa lukululana ebadde eserengeta ku luguudo Kyaggwe okulemererwa omugoba waayo ne ku wa bodaboda abadde asala oluguudo. Ababaddewo bagamba nti owa bodaboda ono oluvannyuma ategerekese nga Yesande Nsubuga omutuuze w'e Luwafu. Omulambo gwe lukululana gutuddemu ebitundu bibiri byesensebudde n'obwongo ne buyiika. Oluganya okusiba ne kuba takisi n'eyingira omuvubuka we batejja n'asalanga ddeeri kati ekiteeberezebwa bamanyi kugamba kwesa abadde wa booda naye nga ffe tetutegedde kituufu nti oba abadde wa booda. Senke yo bagigweze wansi bajjaji ebadde wano era oyo afudde ate okubanga badde ku bajjaji n'aba UDK nasanga kibadde ya senke wina akisuula wansi n'abuuka nazimba nange nekasanga nsira mu mwalo eyo byokuba kyobadde. Okusinziira ku poliisi lukululana eno tebadde mu mbeera nnungi egisobozesa kubeera ku luguudo esoose kutomera moloka endala bbiri ezibadde zisimbye ku luguudo. Omugoba waayo wali ngako kwetera hotel ejenge eserengeta nesanga wakati awo ne mukutula bulungi ebiri nekira nesanga mbola endala kuluno ono yaduka negirekera piki. Lukululana eno egambibwa okuba nga ebadde yeetisse engatto era nga bulijjo abantu bagezezzaako okugiggula banyage wabula poliisi ne balabuukirira mangu ne bakubamu omukka ogubalagala.